obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 997 Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, mwena abekumira ku mukutu guno ogwa Unique Media asamikege mannya gange ambuuzaako omugagga kubuuzaako omwavu kubuuzaako ataasoma kubuuzaako eyasoma ennyo kubuuzaako owettima kubuuzaako atayagaliza kubuuzaako akolimakolima kubuuzaako ayina effutwa kubuuzaako kyekirala asimanyi tomanyi sina kimanyi olugambo kubuuzaako omwenzi kubuuzaako omubbi nkubuuzaako abantu basi bamaze yaawo omwa ayina waagwa buli muntu ayina waagwa naawe omuntu awulira nti oli mutuukirivu kubuuzaako. Tukwaniriza ku Unique Media ye channel gy'ogenda okubeerako ng'ogenda kusangako ojja kusangako bya Katonda. Si kubambu biri tetubiraba nnyo ebigenda mu maaso mu nsi tubiraba naye ffe tukkiriza nti Katonda yatusinga okutegeera. Kyova olaba ntera nnyo okugamba abantu ensi togiteekako nnyo maanyi. Ebintu ebimu by'osobola okukyusa bikyuse, by'osobola okuggyawo biggyeewo, by'otasobola nga tobiinaako control bireke because bigenda kulumya omutwe gwa bwereere. By'otayinaako control bireke, bisabire naye bireke. By'oyinako control kiggyeewo, kitereeze. Kikole kiveewo. By'otasobola kutereeza ng'obiraba bulabi wadde bikunyiiza oba bikola ki byesonyiwe saba busabi
obirekere Katonda kuba tewali kigenda kubeera wansi wa njuba wano nga takikkiriza kibeewo ate buli kimu kirina alina ensonga lwaki akirekawo kibeerewo okitegedde so leero ntandisewo entyo temwerabira Charity ane leero nangira ku Charity leero lwanga Kristo Yesu yeebazibwe abaweereza ba Katonda negirange mu Lunyankole ennyindi yange sinsongovu oli mu Kimunyankole mu Kiga bulwadde mangu alina nnyonde ennyindi ekomba mu kikopo nze ndi wano kale bali bajja kubajja naye olumanyi oba oli Munyankole oba toli Munyankole oba oli olumanyi olina olulimi lw'omanyi olwo lw'empulira olumu oyogera ku ssimu jasimba neeyiiya kale weeyiiye Kristo Yesu yeebazibwe abaweereza ba Katonda mwenna babuuzaako abali emitala w'amayanja abali mu ggwanga Uganda ali mu ddiiro lyo ali ku mulimo gwo abaana baffe abali mu Uganda baffe abali ku kyeya abali mu Buwarabu ng'alina bwediseeti bwe mu kutu ebifaananyi ng'alingizaako katini ate bw'atambwa babatamulaba mikwano gyange bangi baminyongera obatumirako mwebala okulaba Unique Media bana abo baagala Unique Media bangamba na Jeremiah Unique Media bana tujagala naye muleme koma kujagala bwagazi gundi bintu bye bino bibangawo muyimirire nabo nti tebakola byabwe kulwabe kusanyusa bulamu bwabwe naye olw'okusanyusa ku bulamu bw'abalala kituyita ndowooza okwagala kwa Katonda n'emitima gy'abantu gisitula kubanga kyemmanyi nti nzo okubanga nti saamu nkwagala nga tewali kikolwa oba tonjagala ne betubuulira enjiri tubaako kabantu ketunyigayo mpolampola kasukaali ako ketulaba ketuteekayo kasika kinene nnyo okukomayawo omutima gw'omuntu oguba gwagenda so nyongera okubasaba nti mujje muwegatte ku Unique Media ku Charity gyerimu naku z'omwezi ziri mmeka 23 mwezi ki Desemba mujje nange ngenda beerawo twetaaga miliyoni eziwera miliyoni nga mmeka kuba kati bwetubalabalamu awo kyemmanyi buli muntu mbalira emitwalo 5 egya shopping twagala kuliisa abantu 2 naye ekinaba abantu 2 ate twalanagabirako ne zi Bible ate ako kagenda kuba kalala era alagabirako ne Bible ne sanitary pads ku luno ate kyetu kikola tuli twaliisa buliisa kuno twala tugatteko sanitary pads kuba abaana abawala babeereeyo ebyaddala nga tebalina kyebakozesa mu mbeera zaabwe ezo bangi so twagala tubawe then ne Bible tubaleke nga tubaliisizza ey'omubiri n'ey'omwoyo ate ekyo nno kikola ani kati bw'oba olina gy'oli mulimu abantu baganda baffe ngaso tufunye Bible 5 Bible 3 Bible 4 zireete bw'oba osobola ozeetikka ozireete zireete naye ng'ebintu byonna Brother Samike abikwasaganyiza bulungi so kati yeetaaga okuyimirira naye then bw'oyimirira naye oba oyimiridde n'ekigambo kya Katonda nga bwe kiri kuba Bayibuli etugamba mukole okwagala kwa Katonda amiina singa obadde olina obwetaavu obubwo wandibaga ndina obwetaavu obwange kuba obwetaavu bubaddewo studio yaffe tennaba era nagita yo njagyekolerako nga kati tulina ekisinga obukulu studio yaffe era twagala gikola era tugenda gikola naye tusooke kati tugguse kino tusooke tuliisa abeetaaga bano bali mu bwetaavu abantu abasinga kano kankatereeze tulina abantu abasinga ababuulizi b'enjiri abaweereza ba Katonda ayinza okukirabanga abasaba ssente ayinza okukirabanga abasabiriza ayinza okukirabanga kinaye njagala kubategeeza nti n'olukuŋŋaana lwategeka ssente era ziva mu mmwe okitegedde tetusobola kukola ne bwe mba ngenze mu kkomera kyalira abantu sigenda ku ssente zange wadde mba n'ezange by the way wabawo abantu abatukwata naga Jeremiah nkwadde emitwalo 10 Jeremiah nkwadde emitwalo 5 tekiswaza naye tetukikaka tokaka tetukikaka muntu nti leeta no ayina kano kankabagambe oba oyampa oba tampa
tujja kukola charity ejja kubaawo ne bwe nabeerisiza abantu 10 ne nabeerisiza 10 oba 8 oba tugabye Bible oba 10 oba tujja kukola charity. So gwalina omutima ng'owulira oli mutima gwo gwagala Katonda era nga mu mutima gwo owulira Katonda oyagala okubeere kumpi naye. Ebyo ebintu bye bireetera omuntu Katonda okwogera naye. Essaala ennyingi tezikola makulu. Gwe n'obonaasaba essaala n'osigukula omuti guno n'ogugjayo naye nga tekuli bikolwa tegasa. Kubanga olina essaala gy'osaba kituufu essaala nnungi naye wabaawo omutima ate gw'okwatako n'ekikolwa. N'agamba naye baba nga balokole bazze ne bampa ne Bayibo nga nayagala dde oggula Bayibo naye nga sente zaamubula $5,000. Ate zibula ate olaba ebiri gye gibula. Zolundabira wano siinaamu wadde kuba eki. Mukama yeebazibwe. Amiina taata. Kale Jeremiah leero njagala twogere ku waliwo vidiyo zinakulazeeko. Omanyi kati nze nasalawo we mba ngenda kwogera ku kintu mbeere nga nnina obukakafu. Vidiyo esooka omusumba ye simumanyi naye ndaba akola ati amaanyi ga Katonda ne galabisibwa. Agaani? Amaanyi ga Katonda ne galabisibwa. Genda maaso. Omulala atunza kaadi. Ezaaki? Kaadi eno woogifuna n'ogiteekamu n'obeera nayo bizinesi zo tezigenda sigala kyekimu. Obufumbo bwo tebujja kusigala kyekimu. Ogenda funa anointing, blessings, ogenda laba amaanyi ga Mukama, ojja kulaba Mukama ng'atambuza bigere. Woowe tufudde. Kaadi eno nawulidde agamba abali mu Uganda wano ya $1,400,000. Y'amaanyi era senga njikanyugira nti tosigala ng'otudde. Naye kansooke mu vidiyo buno mbulaga abantu bano then tulyoke tukomewo wonna wookitandikira. Kandi tekirina buzibu. Power of God. So I say I'm inviting you mbakakasa nti mbayita on 16th and 17th of October ng'ennaku z'omwezi 16 nga 17 omwezi ogw'ekkumi 2025. omwaka 2025. Those who love Pastor Kakande, abo abaagala Pastor Kakande, those who love Jesus, abo abaagala Yesu, those who want to serve God, abo abaagala okuweereza Katonda, we are going to share tugenda kugabana all whatever we have byonna bye tulina for the sake of Christ. ku lwa Kristo. For the Ugandans, Eri bannayuganda it is 1.4. $1,400,000. I'll give you a special card. Era nina kaadi ey'enjawulo gye nja okubawa. Hey, don't joke. Tosaaga. We are sharing Tugabana the ability of God. obusobozi bwa Katonda. We don't buy the power of God, Tetugula maanyi ga Katonda, but we share with whatever we have. naye tugabana n'ekyo kyonna kye tulina. Let me give you an example. Kambawo ekyokulabirako. This card is not empty. Kaadi eno si njereere. The anointing Amafuta on the card, agali ku kaadi eno you take it to your business, ogitwala mu bizinensi your yo, finances will never be the same. ebyenfuna byo tebiriddamu kuba kye kimu. This is the card we are taking. Kaadi eno gye tutwala. Watch how the brother has been touched after the man of God releasing the card upon him. This is the card we are taking. Eno ye kaadi gye tutwala. Behold the power of God that has touched the brother. This is not the working of man. For those who will not be able to come, Eri abo abatasobole kujja,
I'm going to send you this special card. ngenda baweereza kaadi eno ey'enjawulo It will touch your life ejja kukwata ku bulamu bwammwe for a new man. olw'omuntu omupya It will touch your business ejja kukwata ku bizinensi for a yammwe new business. olwa bizinensi empya It will touch your marriage. ejja kukwata ku bufumbo bwammwe It will touch your career. ejja kukwata ku mirimu gyammwe This is an anointing. gano mafuta. Are you a pastor? Oli musumba You may not come. oyinza obutajja Just send your contribution. weereza ekiweebwayo kyo I'll send you this card. nze nja kuweereza Your kaadi church will never be the same again. ekkanisa yo taliddamu kuba kyekimu The nakyo anointing will never be the same again. amafuta tegaliddamu kuba kyekimu Your prayers upon your people will never be the same essaala again. z'osabira abantu bo teziriddamu kuba kyekimu Because the master, Okay. I think obulabye. Mbulabye. Omu wa kaadi ye bamumanyi. Ate ne wa kaadi era emabegako luli yali asaba abamwagala bamugulireyo ku mmotoka. Bw'awulira nti oyagala omukulu oyo omugulireyo ku mmotoka atambuliremu. Abe emmotoka yaggwa simanyi. Naye at least yo kyaki yaggwa. Kyaki togimanyi? Kyaki ngimanyi. Kyonna wootandikira taata. Kitegeeza ki eri obulokole, kituyambako oba kitutoolako, atannalokoka kimulekawa then eyalokose eggulo. Kuba kati omanyi lwaki saagala kufa nnyo ku mweno programu k'oli eyanywera. Oli eyanywera alina by'amanyi olwedde. Naye waliwo abatomu. Kati waliwo ono eyakayokose eggulo. Kitulekawa. Njagala kusooka kwebaza Kristo Yesu ku lw'obulamu bw'abaweereza abo bonna abatulaba. Naye ku lw'ekisa programu eno okubanga ekyasobola okuyimirira. Amiina. Kuba amazima gali nti programu eziri mu kigambo kya Katonda ntono eziyimiridde. Bwe batandikira si bakola ki? Si we bali. Nze nno nga nze yakkiriza Yesu Kristo ne nva mu busamize kuba nali musamize n'endokoka. Nazuula ebintu bingi abantu abasinza Katonda naye nga tebasinza ki? Katonda. Era nze siina kanisa wensabira. Siina kanisa gye ngamba nti wawano wensabira nti nsabira wa pastor gundi. Nsabira wa apostle gundi, nsabira wa nabbi gundi. Lwaki? Obulimba n'obubbi n'okukolera sitaani mu bukujjukujju mu lukwesi bye byannemesa okgendayo. Neebaza Kristo kuba nti yampa ekirabo eky'obulokozi n'endokoka neemutegeera nze ng'omuntu. Naye mba nga sitegeera ng'abalabe bakola ki? Bwe bategeera. Bayibuli eyogera mazima mu Yeremiya 2:22. N'egamba nti ne bw'onaaba ne sabbuuni omungi n'oluvu tosobola kutukula. Tosobola kweggyako kibi. Kati ekibi kijja kiri abaana b'abantu ne kibalowoozesa nti omuntu bwe bamunaaza amazzi gano agenda kukyuka afuna obulamu obuli best. Sitaani bw'atyo bw'atuta emitima gy'abantu saamu ng'olunaku lw'olwaleero omusajja ayimirira mu kamera ng'ensi yonna emulaba. Musajja mukulu alina ne kanisa n'abagamba bannange tulina watermelon wa ya mukisa. Newebuze bulijjo z'olya wakalya watermelon nyingi. Waliwo gye wali olidde nga ya kisiraani. Ensi n'okujjula kwayo bya Mukama. Naye nti bwe twatuuka mu Kristo ono twatuuka ntufuna emitima egy'okweyagaliza n'okwekkusa. Ne tutandika okuba nga tukwata ebintu abantu bye bayinza okubayamba ne kugamba omuntu ebintu ebibadde biyamba abantu 10 nze ne mbitwala omuntu omu. Abasigale ne babeera mu mbeera ey'okutulugunyizibwa nga nze mbirina. N'osanga omuntu ng'alina ebintu bingi nnyo. Excess. Njagala tusome ekyawandiikibwa kiri mu Baleevi 26 tuba tutandikira. Kubanga mu programu zino tugenda batuzikolanga naye njagala tutunuulirenga nnyo kuba abasinga batunuulira abantu era ne bavuma n'abantu ebitali birungi n'okubasalira omusango tetubyagala. Naye mu programu zino tugenda tukola Jeremiah njagala tutunuulirenga bikolwa twogerenga ku bikolwa. Of course. Kuba omuntu asookera ku makya otunule nnyo omuntu akera ku makya n'akola ki? N'akyuka.
naye tutuyenga nnyo bikolwa Ebikolwa- bino ebikolwa bye tulaba mu buvidiyo buno obubiri bitulekawa so ngambye nsome ki Baleevi 26 olunyiri olusooka. eby'Abaleevi 26 olunyiri olusooka temwekoleranga bifaananyi oba okwesimbira ebifaananyi ebyole oba amayinja ge muyise amatukuvu era temuteekanga mayinja mawoole mu nsi yammwe okugavunamiranga nze Mukama Katonda wammwe. Neyongereyo Nebwokomaawo kakati lwaki nkuwadde ekyawandiikibwa ekyo wega temukolanga kifaananyi kyonna ekyole okukivunnamira. Ekyawandiikibwa kiri open, tekuliiko debate. Temukolanga mayinja gateeka mu nsi yammwe gavunnamira, temubikolanga kubanga nze ndi Mukama Katonda muwaabujja, saagala kungattako. Kati oli bw'avaayo naga nti nina kaadi gyengaba ya mukisa naye ate nga bw'ogigabira bw'oyagala okufunamu omukisa waba waliwo ekikyamu. Ayagala bafuna mukisa atya? Omukisa naye akoze kaadi afune omuki omukisa. Singa abadde agulina yambadde agamba nti Uganda nangiwadde omukisa, naye abawo ekintu ekikwatibwako. Katonda bw'atuwa omwoyo, omwoyo we titumulaba naye tukkiriza nti tukola ki? Tumulina era nti waali. Era abantu abasinza Yesu Kristo bakkiriza nti Yesu yafa n'akola ki? N'azuukira. Era tukkiriza nti tunaaba musaayi gwani? Gwa Yesu. Wala olabye ko basse n'ekidiba ky'omusaayi gwa Yesu nga bagenda ne bagendawo ne banaaba omusaayi. Kuba kukkiriza. Kakati obuzibu bwe tulina wano twagala nnyo ebintu ebirabikako. Naye ekyo kigenda kujja gye tujja. Ebyo nkubuulira mazima. Ku bino bye tulaba. Wagenda kusitukawo leero omusajja eyita musajja wa Katonda agenda asala ente alembeka omusaayi ajja gutunza abantu. Kati mujje guno omusaayi gwa Yesu Kristo. Olaba bwe twakkiriza Yesu Kristo nze nali nsamira ngera bwe mba njagala okuggyawo ekibi kyonna ensala endiga oba n'ensala embuzi oba n'ensala ente oba enkoko oba ejjuba oba enjiibwa okusobola okwewongerera eri ekibi. Ku mulembe guno tunaazibwa musaayi gwa Yesu naye omusaayi gwe tunaabamu tetugulaba. Kati omuntu bw'akeera ku makya n'agamba nti kaadi yiino tugikozesa okufuna omukisa mu famire zaffe ne mu maka gaffe, naye nga twerabidde nti n'emabega waliwo eyagabanga empeta n'essaawa ne peeni n'obutambaala. webale nnyo nti bazze babigaba naye balabye nga ekibalo kyabwe tekinema kuva kusinziira ku bibabala. Kati nga ne waliwo yo yennyini yasooka gabako omuceere ogw'omukisa ogw'emitwalo 5,500. Abantu balya muceere kati ne babuuza nti omukisa gwe bafuna ku olwo gwa ddawa? Ekyo kino kibuuzo. Abali omuceere ogwasooka omukisa gwe mwafuna ku olwo gwa ddawa? Maybe tegwabamala. Kati obuzibu nti Mukama bw'abaako abantu bye yakwatako kuba basooka kuba baweereza ba Katonda ne bajja nga bava mu pipeline y'obwakabaka bwa Katonda ne beegunjiza ebyabwe. Omululu ne gukola ki? Ne guzimuka. Bangi tubalabyeko tutandise nabo naye olw'okuba nti akasente kazze kawera mu bulamu bwabwe. Kati enjiri gye baatandikanga ey'okubuulira Katonda tugende mu ggulu yaggalwawo dda. Muweeyo, muteekeddwa okuwaayo, leeta emmotoka, leeta kino, leeta kiri. Okitegedde? Kati omuntu n'aba nga Saamu Mukama akuwadde platform eno okusobola okusomesa eggwanga litegeera amazima naye n'ogikozesa okutuukiriza ebigendererwa byo ng'omuntu. Awo kitegeeza omulamwa platform gweyina okukola mba naguvaako. Twatandika n'omulamwa ogw'okusomesa amazima ga Katonda n'okukola ebyo ebiyamba abantu ba Katonda. Kyali teziizo weeziri obuyambi obw'enjawulo 40 tuze tugayingira tuze tukola ebintu eby'enjawulo ebiraga omubiri gwa Kristo kuba Kristo naye singa abaddewo kyeyandikoze naye gwali eyandaba sooka otuule ku mmeeza yo mu buliri bwo weebuuze singa Yesu yabaddewo olwaleero yandibadde agaba kaadi ya ssente mmeka?
ekyo bonna amala okitegeera ogenda tegeera waliwo ekiri emabega w'ekyo ekiri mu kugabibwa kubanga twakkiriza Yesu Kristo tukkiriza nti yafa tetwaliwo ge mazima tusoma byawandiikibwa ku mwenna abandaba tewali yaliwo ng'alaba Yesu ng'ako ne firimu ze mulaba zaakolwa bukozi ba n'abaazikola baasoma nabyo bisome ne bakola firimu ne mufuna okukkiriza nti Yesu yakola ki era abamu okukkiriza okwo ne kusula emmeeme zammwe ne kusobola batwalako mu ggulu ne mumulaba kituufu yafa n'azuukira yatuwa obuki obulamu nze Yesu namusinkagana mu mwoyo nali simumanyi ne mulaba ne mutegeera ne manya nti yoono kyampaliriza okuleka bye nalina okukola sacrifice ndeke ebirala neesaddaake okululwe kiri nkireke so bwe tujja mu Kristo eno wabaawo bye tusuula mbyesonyiwa Saamu Matayo 11:28 Bayibuli egamba mujje gye ndi mmwe n'abakooye nammwe abazitoowereddwa nange n'abawummuzanga kati bw'obanga tolina kyeweetise tosobola genda eri Yesu tosobola bw'obanga tolina muze gw'olina kuleka tosobola kujja eri Yesu olina okuba nga olina ky'ovaamu obaeko ky'ofuna kitegeeza wobeera nga tonnakoowa tosobola kujja eri Yesu kati bannabbi ab'obulimba abali mu kwogerwako mu kaseera kano akaseera kaabwe so batuukiriza byawandiikibwa of course owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosan Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 kiyinza obutasobola nga bugambye tukiyinza n'okulabika banze n'okukolayo akadiba ak'omusaayi gwa Yesu omusaayi buli eyennyika muno ofuna obulamu obutaggwaawo obukadde bwe buti kakati ebyo byonna bye bali mu kukola biyinza obutasobola kuvaawo mu kaseera kano kubanga ebyawandiikibwa birina otutuukirira so mu njogera ennyango ebikolebwa kati n'ebisinga bye tonnaba kulaba birina okubaawo bw'ali eyo njagala okirowoozeemu ng'otudde mu ddiiro lyo ng'oli ku mulimo w'oli wonna w'olabira weebuuza ekibuuzo kimu singa Yesu Kristo eyafa n'azuukira gwe baakomera ku musalaba gwe baakuba emiggo gwe baafumita effumu singa abadde ayimiridde ku kituuti ekyo yandibadde abagamba nti mujje mugule kaadi andi kati Jeremaya eno nkwaso ne Yesu yennyini yawa Musa enkwaso yamuwa omuggo andi kati sijja kayana naawe kati neno kaadi nkwaso Saamu kati kankubulireko kino kye batomanyi Musa bamuwa enkwaso ne Bayibuli yo kankuwe waaka somaawo nsome ki Bebulaniya essuula esooka olunywa olusooka Bebulaniya essuula esooka olunyiriro olusooka edda Katonda yayogeranga ne bajjajjaffe mu ngeri nnyingi ez'enjawulo ng'ayita mu bannabbi owulidde Musa yali nnabbi wa Mukama olwokubiri naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogera naffe ng'ayita mu mwana gwe yalonda okuba omusika wa byonna era mu oyo mwe yatondera ensi n'ebintu byonna ebirimu nebwokomaawo okitegedde edda Katonda yayogera naffe ng'ayita mu bannabbi okututuusaako mu meseji naye ku biseera eby'oluvannyuma ayogera naffe ng'ayita mu mwana we kati Bayibuli nejja etugamba njoza Yokaana 5:11 Bbaluwa Yokaana 5:11 kati so ebyakolebwa bannabbi tebikyakolebwa kati ebimu byakoma
Nsome ki wano? Nsoma baruwa ya Yokaana esooka essula 5 tandika ku lunyiriri lwa 11. Essula 5 olunyiriri lwa 11 where is it? Era buno bwe bujulirwa nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo era obulamu buno buli mu mwana we. Olw'okumi buli alina omwana alina obulamu naye oyo atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Omwana wa Katonda bo baamumanya. Omwana wa Katonda kati nga bugane nti Musa alina omuggo n'onaze ne kaadi kati eringa yenkwaso ye. Era kusinziira ka video kalaga nti famire yo ejja kubaako ekyenjawulo. Katonda ojja mulaba. Katonda tujja mulaba. Katonda tutumulaba mu bintu bikwatikako n'angalo. Tumulaba mu biki? Katonda enkola ze zonna. Ate olaba agamba nti omuntu okunaaba obunaabi amazzi tekimutukuza. Ekituufu. Tekitukuza muntu okunaaba obunaabi omuntu amaki amazzi. Ekibi ky'omuntu kisigalawo. Ekibi ky'omuntu kisigalawo. Kankunoonyezeeko wano mu Yeremiya. Jeremiya 2:22. Yeremiya 2:22. Jeremiya ye Yeremiya. Ye Yeremiya mu Luganda 2:22. Kubanga ne bw'onaaba n'oluvu tandikira kwa 21. Okay, 21. So nga nali nkusimbye ng'oli muzabbibu omulungi. Yali atonze omuntu. So nga nali nkusimbye ng'oli muzabbibu omulungi. Abadde onyonyola. Nga bwe yatonda omuntu ngaga nti nasimba ng'oli muzabbibu muki omulungi. Yali ategeeza muntu. Simuti. Genda maaso. Ensigo etaliimu kikyamu n'akatono. Owulidde? Era atonze omuntu nga taliimu mbalambi yonna. Si nsigo. Nsigo kye kigambo kya Katonda. Tonsekerera muganda. Tugende maaso. Naye ate lwaki oyonoonese n'ofuuka ng'omuzabbibu ogw'omu nsiko? Okitegedde? Kati somo lwa 22 kubanga ne bw'onaaba n'oluvu n'okozesa ne sabbuuni omungi naye era ebbala lyo n'obutali butuukirivu bwo bisigala bikyalabika bw'ayogera Mukama Katonda. Ne bw'okomaawo. Kitegedde? Agamba yakola omuntu nga taliimu mbalambi, taliimu nsigo mbi. Era n'amugamba nti ne bw'onaanaaba n'oluvu olungi ne sabbuuni omungi tosobola kweggyako kibi lyebbala. Jjukira Yesu agamba ngenda kukuma okuno ekkanisa etaliko bbala yadde oluki. Ebbala kiba kibi. Era Bayibuli egamba nti mwekuume muleme kubeerako n'amabala ag'omu nsi. Katonda Yeremiya nabbi. Yeremiya yali nabbi wa Katonda. Isaaya yali nabbi. Bannabbi baali bangi naye ebintu bye byonna byakola ki? Byatuukirira. Kati buno obunabbi bwabwe Mukama bwe yabawa abasinga Musa yamuwa omuggo. Naye omuggo kumuwa omuggo gwadde oyita enkwaso. Omuggo gwali gukiikira omusaalaba gwa Yesu Kristo. Kubanga era Musa alina we yatuuka mu ddungu n'akwata omuggo ogwo n'atta omusota n'aguwanikako. Kati nga buli muntu alina ekirwadde Mukama yali amugambye. N'amugamba kwata omusota guteeke waggulu ku muti. Buli anajja n'afukamira omuti ogwo ng'awona. Kati omuti guno ogwaweebwa Musa gwali ekkubo gwali gwogera ku Yesu Kristo. Ekitegedde? Kaali kabonero ka bunnabbi nga bw'olaba ono ayogera. Kati onoraba ono Yeremiya mu lunyiriri lwa 21 ayogera ku muzabbibu nti bali bakusimbye ng'oli muzabbibu ogulina amati emirungi. Kati tayogera ku muzabbibu, ayogera ku muntu. Kati wano mu lunyiriri lwa 22 n'alyoka kulaga nti omuntu ne bw'onaakola ki? Ne bw'onaanaaba. Kati ayogera ku baana abasajja
abakere ne bayimira mu position yensi mwesobola obalabira naye nga kyebakola kikyamu. So mu video eyo emu gy'oli mu kwogerako kikyamu kikyamu mu bwakabaka bwa Katonda tebikkirizibwa n'okugamba obugambi nti munnange nze nja kuwonya gwe wonna jja gye ndi nja kuwonya kikyamu kubanga gwe muntu talina buyinza buwonya muntu munne tosobola kulokola muntu munno mu kizibu naye Kristo waabeerawo yalokola. Kati omwana waayogerera leero kati omwana mu kwogera kwe bino bino okusooka okubaawo oluvannyuma omwana aveeyo akole ki yeerage. So tetulina banyiigira bali mu kutuukiriza byawa just abo abaana b'okubula bo bajja kubula naye abaana b'obutuukirivu bagenda sigalawo naye bifuna anti bifuna era abazigula wabikola ebintu obulamu bukyuka. Saamu kankubulireko ekigambo bukyuka bizinensi badde ekwamye n'ekola kituufu abadde talina musajja najja okitegeera ne bitereera kate goli mu kuŋŋamba Katonda taliimu kakati kakitaanye bulungi kitaanye taata omukwano gwa Katonda n'omukwano gw'abantu gwa njawulo. Gutya Katonda akuyisa mu mbeera ng'eringa embi naye nga yennungi. Kyogamba kati okubonaabona tukusanyukirenga. Okubonaabona sometimes ebiseera ebisinga omuntu yandibadde yeebazaako Mukama. Ti Mukama webala olw'okubonaabona. Lwaki? Kikuyamba omuntu okutereera mu kkubo ettuufu. Ngolooza gye natandikira gye ndi nyina kukola ki? Nyina kwebaza webale wanzigyayo gye nnakola ki? Gye nali nkwamiddwe. Kakati bano abasajja kye bakola kiri ekintu kimu nti Katonda akola ebyamagero era abikola ne beteeka mu position nti be babikola. Okitegedde? Kate ekyakkaadizi okubanga ababigoberera bibakolera kyo kiddamu otya? Ababigoberera bibakolera kati kankubuulireko kino kyogerako emabega. Nzijukira naye kittaanye nakyogerako mu bujulizi bwange naye kankiddemu ekitereesi. Omuti guno Katonda yagukola n'aguteekawo byonna bye tuwogera guno omuti guwulira. Kaliba lino ettaka lye tutuddeko lye tulinyeeko liwulira bye tuwogera era be bajulizi abajja okubeerawo ku lunaku lw'okusala omusango nti bino twabyogera. Ebiriwa bye tuwogerako olwaleero. Ani atuwulira? Ettaka n'emiti byonna bituwulira biwulira. Kati kankubuulireko mu busamize gye nali gino emiti gyogera. Anyway, sala kuwakanya kuba sibangayo naye ate ontwala sipiidi kati sisobola kuvuga sipiidi. Sitaani kyakola jjukira nti sitaani nfuufu ya nsi kwalya. Kati bw'abanga kwalya wano kikye tulina nga sikiva mu nfuufu wano we tuli kikyolaba nti kyo tekiva mu nfuufu sitaani takirinaako buyinza nga tokiraba. Sente nedda baaba sente ziva mu ggulu. Sente za ku nsi okitegedde nebiba zino masimu bino byonna bigiba mu ttaka lya nsi. Tya ebyo byuma byuma byonna biva mu ki? Ebiva mu ttaka. Biva mu ttaka. Era ogenda okubuuza aga minerals smart tuzisima byonna bya ttaka. Empapula zino miti. Kakati bwe tuddira oli bagamba kaadi nti bagigaba ne bakolera kibabwe ekiti. Omuti guno ogulaba kasita oveeri ng'olina ky'oyagala jjukira ebintu byonna byagenda mu busibe. Ndowooza kiri mu Baluumi ba 8 kweyongerayo wansi. Musa bwe yayonoona manyi Adamu bwe yayonoona ebibi byonna n'ebintu byonna byateekebwa mu busibe bwe bumu era ne bamuteekawo alimenga ettaka ly'ensi naye teriimuwenga magoba. Kati sitaani ne bamuwa obuyinza ku ttaka ku nfuufu y'ensi n'omuntu ng'asobola amuyinako sayidi. Kuba ali ku nsi si kuba ku nsi omubiri gw'ayambadde enfuufu kubanga Mukama mwe yakola omuntu mu Lubereberye 2:7.
kati bwebanga nfuufu yansi nga Mukama gy'abadde ataddewo gye yajjamu omuntu omulala kamufu kati omukago yamufuuwamu bwe bulamu. Kati kino kibode kyekipapula kiddayo wa omutaka kati Sitaani bw'akwata ku kitwayogerako emabega ku Yubu. Nti Yubu obuvumu bwonna bwamubeerako nga buli kungulu naye Mukama n'amugamba nti obulamu bwe si bukuwadde naye omubiri gwe nkoze ki okuyinako obuyiiza. Kati omuntu bw'ajja wano ku muti guno n'afukamira wansi n'ateekawo balateekawo singi 2 oba 10 n'asaba kyasaba ajja kifuna. Bino biri connected. Omubiri ne kino biri connected yonna nfuufu. Ate omulaba agifuga enfuufu ali omu. Teri omulabe mulala wakubiri. Tetulina muntu gwe tulwanaga naye mulala. Tetulina balabe. Oli baga nti njagala Mukama abalabe bange. Abalabe bwo oyogedde bangi alina kuba mulabe watya. Tulina omulabe omu. Waliwo omusajja omukyali yayimba lwana n'abo abalwana nange. Omulabe yalina kugamba lwana n'oyo alwana nange. Wakitegedde? Tetumeggana na mubiri na musaayi. Tumeggana n'emyoyo egy'ekizikiza b'amasaza mu bbanga. Naye ekibuuzo ekibuli kiri nti bw'ojja n'ofukamira Saamu ekyo nkikubuulira nga gwe okukkiriza kukakasa nti bwe naafukamira ngenda funa ojja funa. Sure kubanga n'abali mbasamize basaba bafuna. Kituufu. Naye bye bafuna ebambuyaga yaki yansi. Ebyo bijja ne bifuuwa leero enkya ne banga temukola ki temulina. Kati okutegeera Katonda si kutegeera ku muti guno. Nze nange nali nkimanyi nti bwe nfukamira n'omuti nengusaba njafuna byenkola ki naye nga tebukyokera mu kyamuno omuti bagutemyewo kyokka nga ate nze wendi. Ekisobokera ddala. Kati bwe butamanya kati wano tulina emiti egisinzibwa mu Buganda wano. Tulina emiti egisinzibwa nga muti gulina emyaka obanga 8 oba 5 oba myaka 3 oba myaka 2 nga wegiri gisangiddwa mu mikadde nga n'emisambo mwe gituula. Kati buno obulamu bw'abaana abasajja bajja bali connected ku bintu bino. Era n'ebintu bye bafuna n'obugagga omuntu bwafuna Saamu. Saamu nawe mbanyi ne biliyoni ya sente olunaku lw'olwaleero nga njirina. Nimba nga nsala wali ka boda ne kankuba ebe ekyagasa ki? Ebe egasa ffe boolese. Ffe boolese. Mmwe bendese. Kitegeeza tezikola ki? Goba toyina. Kati okubanga ogenzi bakuwe sente ofune. Kituufu ojja zifuna nti zigaba bulamu. Naye ate bw'ozifuna sparrows zibaddeko ku ekyo. Kubanga buli muntu kyalina akikolerera. Kituufu. Saamu okusalawo n'ogamba nti kati unique media eno egenda kweza bubaka bwa Katonda olina bye wasuula. N'obyesonyiwa. Kati bw'oba olina bye wasuula kyezo olina kiwafiirwa. Kituufu. Nakati nyina bye nkyafiirwa. Okitegedde? Kati bw'oba wasalawo n'okwata n'ogamba nti kino kye ngenda okukola kye kituufu. Kati n'obonaga nti avudde bwe tumwagala bwe twagala akole kino. Kati ensi erina kyeyagala. So kaadi egabibwa kikola si kyabwa Katonda. Si kyabwa Katonda. Kubanga okufuna omukazi tewetaaga kumala kuwa kaadi. Okuba ne bizinesi okola tewetaaga kubaamu na kaadi. Kubanga n'omusamize ajja kwetaaga okufuna akuntu bw'ateeka mu nsonda alyoka akole. Kati oba otandise kusamira. Kibayita okusamira. Super. Weebale nnyo. Kati bye babalokola babeerawo nga yagamba nti Mukama ayamba akoze eki? Asamba yeeyambye. Kituufu ayamba yeeyambye. Kino njagala okitegeere. Naye mu kuyamba yeeyambye obulamu bwo oba obusudde mu katyabaga. Naye okimanyi waliwo eyaŋŋamba simu oba kituufu. Waliwo yaŋŋamba mbu ekyo ekigambo ekintu tekiri mu Bayibuli. Mu Katonda ayamba yeeyambye. Mbu tekiriimu. Mbu musajja mu Amerika ye yayogera ka statement. Tekiriimu mu Bayibuli. Kati tubijjawo abalokole ebyo. Anti kati jjukira twayingira kati guno omulembe gwayingira mu nsi. Tetukyali nnyo mu mwoyo tuliyo n'ensi kanene. Kati twagala nnyo ensi ate twagala nnyo n'okubeera mu mwoyo. Kubanga
Ebyadda nze nno nali manyi mu Bible mwekiri. Naye omusajja nali ndi ku radio okwo ng'ayogera ebintu ebimu bye tulowooza nti biri mu Bible naye nga tebiriimu. N'olaba ka statement akateekamu. Naga musajja yali mwogezi mulungi mu America. Andi kati abasajja abo balaba bakola research. Musajja yali muntu wa research abamulala. Era nga omusajja yali mu America. Akwata Bible, ya Bible inawo searchingira ekigambo ky'oyagala. Kyokka n'agamba tekiriimu. Ebyo bigambo byaffe omusajja ayogera ka speech akalungi n'abiteekamu kakukola beera naye amazima gani tuwotambula mu bantu abo bonna balowooza statement eyo mu Bible mweri lwa nsonga bonna abasomesa bagikozesa. Ate abasomesa bagikozesa naye twajja ntuyingira mu mulembe guno ogw'enkomerero. Kati omulembe guno gulina ebintu bingi byegugunjizaawo. Kati guno omulembe tulina abantu nga kanisa ina programu z'ebisiyaga. Awo. Naye nga kanisa ya Yesu. Era nga bagamba katuti kani ka Yesu. Netubeerawo ne kanisa nga zo zigaba mazzi. Amazzi gonna mu nsi yonna matukuvu. Olabye? Omusajja bamuyita Benjamin Franklin. Ye yayogera statement. N'agamba nti Katonda ayamba yeeyambe. Teriimu mu Bible. Kyekituufu. Naye abantu bagikozesa. Akagambo kajja ne kayingira mu society. Ate ne kajja kwogera ku Katonda. Kati ng'egi kaogera Katonda bakagatta mu ki? Byawandiikibwa. So, amazima gali nti ze kanisa zirina ebintu bye zikola ebitali bya bwa Katonda. Kisinga okunnuma kiri nti ababikola babamanyi kye bakola. Yes. Naye ate be balimu baba tebamanyi. Baba bikola. Baba manyi mbwa ate wagikoze eki. Mbwa wagikoze eki. Getandise. Simanyi. Ekinnuma ababikola. Baba manyi kye bakola. Ekizibu kyokka ekibaawo. Nti be babikola. Ate bakkiririza nnyo mu bo okusinga okukkiriza mu Katonda. Anti kikiri kye nakugambye nti walina abantu bye baagala. N'osalawo n'obireka. So kati buli agula kadi aba ali mu kusamira. Kye bayita okusamira nga bonaga nti bakuwangire ejjembe oyiteeke mu nsonda bakasitoma bajje. Kati bali okukkiriza okutaliiko bikolwa ate babakoze mu ngeri ndala. Olina okukkiriza okutaliiko bikolwa. Kubanga gwe tosobola kuŋŋamba nti kaadi just eriko kizimbe kya muntu. Ekizimbiddwa ate nga Bayibuli yatugambye Mbalevi 26 olusooka temwekoleranga bifaananyi byole kubivunnamya n'okubisinza. Okimanyi nti ova Katonda n'okimanya nti walina kaadi gyewateeka mu nnyumba yeyina okukola. Era nga n'osanga agikutteko. Okimanyi abantu abalina amayembe tebasaba Katonda. Alina ejjembe lye. Agaba jjajja lubo wakwata wa namuzinda tayiza wano kiraalire jangola jiro waliwo alaalidde mu maali yange. Ne bakola. Just alina muyinzi ku business naga jjajja namuzinda jango nzindire bana abadde batwala ebya. Nagamba lukwata kyalikwata nga bwoleeta. Ne balyoka bakola sente. Naye nga talina budde bugenda kusaba Katonda. Ekikulu kye enejjemba aliwadde kye lyagala. Enkoko gye bamugamba okulisala agisala. Bajja nga alikabiramu nti n'ekiwala kyenjagala kiwalinga ejjembe limugamba nkuwadde. Ddyo terigamba nti tokitwala. Ne balituma kubba lijja genda libbe. Okitegedde? Jeremiah mweyagalanga. Okay. Kati waliwo oli abadde asaba. Oyo kati oyo abadde asaba nga ayiwa buyinza. Amaanyi ogalabye. Wandimbuuza sitaani omulabye. Bwe yeegiriisa. Sitaani? Guno omulembe gwe tulimu yalina okubako ye toopu. Kyovola abantu bonna abayimbi aba bagamba nze toopu. Nze goat. Mbuzi, sitaani mbuzi. Greatest of all time. Sitaani mbuzi. Kyovola endiga zigenda kuba kugwako n'embuzi kugwaki. Ekitegedde? Kati sitaani kyakola mu bantu. Gosooka weebuuza. Abantu abo abajja nga balina embeera gye bayitamu. Golowooza
omuntu okujja mwazanyira ko katemba ndikwana wakadira kati ate wano abaddaji wano Kyatunzi wane waffe Uganda Kyatunzi troza kyekiraga amaanyi ninga ate abantu gye bali abawona ng'abantu abasabira abantu gye bali nga nabbi wa Katonda Mukama yakusaako obuyinza bw'obunabbi nga Mukama Kristo kwayita n'ayogera n'abantu nga Mukama asobola okuyita musami n'abakomese gy'ayogera n'ekyusa obulamu bw'omuntu n'awona Yesu yali asobola kuwuliza ekyo kitwogerako n'awona badu bagenda okubba ne bataddamu mu anti temugwa oba togudde Katonda batakuyingidde Katonda waffe kwagala si wa bulumi Katonda kwagala gwe bwoba olaba Katonda mu bulamu obwo kale wadde emyoyo gibaamu wabawo abantu abaliko emyoyo emibi ng'olumukwatako yeekyanga giba gidduka kisoboka okuba ni waliwo ekisukka anti abasajja basiba Katonda n'abateekako amaanyi gaabwe amaanyi ge nga ne waakola bukozi ati kati muganda wange muyiika waliwo ekintu kituyita amaanyi waliwo nekisukka ku maanyi okimanyi nti omuntu ng'asamidde bulungi akola kanisa nga asoogira bugizibwa ati ne bayiika setaani ng'asamidde setaani ekisoboka naawe nkubuulira amazima abali mu bituuti bangi basamize bw'akola kanisa kizibu nnyo omwawula ku mulokole bitambula mu kaseera kano ng'amaanyi bagalina olugira bugize ati jjajjawe ng'agenda ng'abasindika mwenna nga mugweyo nga muga musajja alina amaanyi oyo naye bwe mugwa temusumululwa just ye kufuna kontenti we bwakola ki abali ewala nga bakiraba nga tugende eno ate abantu beeziraga ku bye gyono ate nabakola abalina zitivi balina bazitivi kati basala obwo bwe businga otambula lwaki nti abantu ku mulembe guno gwe tulimu baagala nnyo nga omuntu bw'akwata ku muntu agweri n'ayogera ebitasaana n'azisansabaga kyebaagala ekisasamaza era obukiripu bwe basinga okwagala deliverance moment miracle moment of course miracle moment weeri ebyamagero tuzze tubiraba nga babirangirira mu jjenca ennaku z'omwezi bwe ziti Mukama ayogere bigenda kubaluka nga mberengi Mukama agamba wateesezza naye ddi omanyi waliwo nze ebintu ebimu bye sikyakkiririzaamu ng'omuntu tosobola kungamba nti jangu enkya ku ssaawa eziti Mukama agenda kwogera ngaani wateesezza naye ddi nti ayogere ngaani ng'oba omumanyidde nnyo ekintu kino banaye njala tukitereeze Mukama agenda kwogera gwe muntu yenna eyakkiriza Yesu Kristo kyova olaba saamumbuuza nnyo ekintu kiri kyentera obuuza nembuuza naye Katonda gw'osinza oyogerako naye bw'oba toyogerako naye kiki ekizibu ekiri mu masekati obuzibu buli ku ggwe oba buli kwona akubuulira enjiri kubanga ekisinga okuba ekirungi Saamu abantu bategeere Katonda omu yekka ow'amazima Bayibuli etugambye buli alina omwana alina obulamu naye atalina mwana wa Katonda talina bulamu kati obutaba na bulamu obwo oba mufu mu mwoyo ng'otambulira ku muyaga gwa nsi nga wafa musumba nsabiraako nze gwolaba nyina ebintu binsumbuwa ewaka eyo bizinesi zange tezitambula tekitambula ate kati n'omwami yeekyanze kagamba onnyonnyola bizibu ekyo si kye bayita okunoonya Katonda mugambe musumba njagala kumanya ngeri gye njogeramu naye Katonda bw'omanya okwogera ne Katonda tebagenda kukulimba na bano abagenda okukuba ebigo okimanyi nti omuntu asobola okwesabira n'atereera kisoboka kisoboka of course weetaaga okukwatirako bakwatireko naye okimanyi bw'oba ne believe eyo osobola okusaba Katonda n'akuwulira n'obulamu bwo ne bukyuka ekyo kisobokera ddala naye obuzibu bwe tulina bwe tulaba nti ono akubye abantu ebigo tudduka misinde anti ge maanyi nedda ago ge bayita amalala kati nze wensaba Katonda Jeremiya n'otalantuka n'ogweri waliwo ekisoboka waliwo ekyo kisoboka sigamba bajja kukwata sigamba nti tekisoboka osobola okukwata ku muntu n'agira olwabyalina naye ate era waliwo n'ekisukka ekyo waliwo ekisukka n'osanga oli ayiwa buyiyi bantu bw'ati n'ayiwa bw'atyo kisoboka nga Yesu gwe tusinza yakikola ddi okitegedde ate nga ye yali mwana wa Katonda akabuuzo ne kaddayo wali
Yesu bw'abanga yajja kulokola abaabula ekisibo kye nga ye musumba omulungi nga yatugamba mu Yokaana 10:11 tinze musumba omulungi awaayo obulamu bwe ku lw'endiga ze. Endiga zinaso zikkirizo zikuba ebigoba aba yayimiridde mu katooti. Tasobola. Asobola. Ku maanyi g'alina Kristo nga naye yaliko omuzimu yaliko dayimoni omukambwe nga n'abayigirizwa be tebamusobola. Yamugamba mwana wa Katonda ojjidde ki ekiseera kyaffe kinakola ki kinatuuka nga kale tusindike buki mugundi yaffe kubanga maanyi ye kenyini maanyi nagira bugizaati ne baddawa ono teyeesansabaga okitegedde naye ate era Yesu alina bwe yasanga nga beesansabaga baamulabako ne baga wansi ne beesansabaga alina gwe yagobako dayimoni yali agudde n'abaziba amaaso n'abawonya. Kakati Yesu yakola ebikolwa ng'agezaako bikweka naye ng'ebikolwa ng'ejja bikola nga byamusana nga bivayo mu lujjudde. Oyo omusajja gwe yajjako omuzimu yamugamba genda tobuulirako omuntu yenna. Naye we yagenda bagamba naye omusajja musanze eri n'amponya. Waliwo ezo sirika. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.